Wait, Okugaaba, twasobola mu owulira otya? Kituluma abantu baffe we tubadde tugenda basinga era bwe basinga otubeererawo naye tiwe tusasula tusigala tukuwola abantu ng'ennaku zomba za 29 bananga tebasobola kino tekigenda mbeerayo eri tubaye tugenze gabira ku bantu tiketi kubadde zaako abantu abo bombutale webasinga tuwulira kitegeera bebo bootegeka shoyo newaba manyi oluyimba lwolumu atasobola sigala tubadde twagala kugezako bamama bakojja baffe nabo basanyukire wamu naffe genda kutugeza naye kituuseewo tutegedde kizibu wekifuli kubadde tubadde bakozi bafujja era ffe tetuli nnyo bintu byakola fujja mwawunyiza nyo omusirikale azaabawerekera obulungi okuva eri onakubedi waayi tetumanyi kutakanya obulwadde naye tetubadde mu ngeri ya kutambula tubadde tugerako n'abantu kitegeera nga tugezaako bafunira ku tiketi batusaba dda tubawa ku tiketi naye ndowooza obufunyemu obutakanya nga tetutegedde tulabe bulabi babanku batyagasi mukiro obuluma obuwulira wa omuntu akulaba ewulira bubi buli wamu kiyinza okugamba buli wamu mpulira nga omuntu akwiridde aside naye bangambye eyinza otereera embeera etereddemu kati naye tubadde tugenzemu owino abawagizi bange ab'omu owino bampise mbagabire ku tiketi naye tebasobodde kunzikiriza abasirikale tugenza otuuka nga batugamba bafunye order okutugumbulula so nga ate ako kabadde nga kakodyo kaffe tubadde tukakola buli we tukola sho ne tugenda mu owino ne tugabira ku bantu baffe abo kuba bambi batwagala nnyo so kinnumye nka mu bulamu sikugwangako kutya gaasi bwati kuba omusajja nkyuse bwenti ne munyonyola ne mugamba tusabayo eddakiika 5 zokka tukoleka promotion kano nina shock freedom city ku lw'omukaaga bamuyitaani sijja mwogera linnya lye osi yenna ali concerned yawo mu owino ne bagira ne banteekamu akantu simanyi oba yabaddewo kubanze mpunze yakakwefuuyiridde ani osirule yennyini yakafuuyidde mu nnyindo manya maaso so mbadde ngezaako munyonyola nti nina shock freedom city ku lw'omukaaga luno nzize kukolewo promotion entonotono olw'okuba tulonkinze tiketi zaffe ate n'okuwa abantu baffe ab'omu owino omusajja tampuliriza nanfuuyira tiyagasa omuyitirivu mu maaso naye nebaza Katonda nti nno nsobodde okuba nti nzikakkana era ngenda kwebakamu katini wano nzire mu rehearsal kuba katono tulina kyakukola tulina kusigala nga tukola sijja kunenya nnyo basirikale kuba nabo bambi bakolera kuki bakolera ku order nekyensaba gavumenti oluusi tubambye abufuzi tuba tuzze kuyimba tuzze naffe kubeerawo mbeera nammweyo gwe mubeerawo naffe guno gwe mulimu gwaffe mutuleke tukole ki tukole tubeerewo abasajja bakugwatya gaasi owulidde embeera gye bayitamu era nze abasajja ba Bobi Wine abo bawadde ekitiibwa abeesigye kubanga gwe yene embeera gwe gye wasalawo okulonda enzidde nnyo muganda wange abasajja abo gye bayitamu era tubasabire esaala nedda kati abo ba osi manyi osirule abo babeera ku order tosobola munenya kuba mukama wakoze eki mugambe genda okube Evans tia gas kati oyo bambi omunenya kitono kuba tetulina access ku bantu bawaggulu ne kati mwaba amawulire gwe mulimu gwammwe okutambuza ga amawulire mutegeere engeri gye tuyisibwamu abantu baki bawansi ogenda bekwasa Katonda
nedda kasita mmwe mutambuza amawulire kasita mubaddewo mmwe mukimanye bulungi Evans tabadde mbyabufuzi show ya lwa mukaaga ku Saturday ku Freedom City so tewali byabufuzi bye tubaddemu naye nga bwe nkugambye kati embeera eriwo oluwulira nti muyimbi baabo kyobunkenke bweyongedde nnyo mu gavumenti ku nsonga y'omuyimbi naye ekyo nakyo kijja kuggwa sho mujja ku Freedom City okuyingira mutwalo VIP 3 meeza kakadde sho tugenda gitandika misana twagala saa 8 nga tuli ku stage tuyimba oba tewabaddewo nkwatagana nungi nabo okwakisesinga audience yammwe ate nga abakulu bonna babadde balabiddwa ajjukira Abitex yasooka yate omuyimbi yasembayo Serena Abitex yasoseyo n'akola ku nteekateeka zonna n'alaba abakulu bonna era ne batugamba mujje mukole naye nga bwe nkugambye bo already balinamu okutya kigira bwe bawulira omuyimbi tebikyalinga luli kugambye buli sho gye nkola ngenda mu owino naye kati embeera yakyukamu abayimbi abamu bwe bayingira mu byobufuzi kati buli kintu buli bakadaala tebalaba bagamba batulinda kulungi so naye twebaza Katonda ntusobodde okubanga tukakkanye Serena amaaso gambuse naye afunye experience esooka naye ebyo byonna bibeerawo mu kukola wali mulimu mwangu ezo katukitwale nti job hazard yagala okuwoola n'abasirikale mwenna ababaddeawo omanyi nti mwenna temulina mitima egyo mwenna ababaddewo wabula wabaawo omuntu omu yekka aba alina mayindi enfu nnyo abasajja abo ba Bobi Wine mwana bagunyo babeesi kubanga nze omulundi gumu gokka gwe bankubye n'okuntuusa ku mmotoka babadde bantambuza butambuza nga sobola nakumanya nti waliwo ejjenja oba ngenda ditomeni naye omusajja okubanga bayitamu eyo embeera buli lunaku nenkeera n'agenda olw'okununula eggwanga abasajja tebasaagaabo anti omuyimbi si yasookawo buli oteekateeka concert buli muntu agendako kukomuzina agaba tiketi eri abawagizi babayimbi okusinza ku concert ebeerayo tugenze mu owino tusaba bulungi nnyo olukusa owino n'ate olukusa ne poliisi netukisaba bulungi no tugamba mukole naye tetwagala byabufuzi netubanyonyola bulungi nyo tubagamba tuzze ku kutongoza tiketi olwaliro tuzitongoza tuziteeke katale n'atugamba dakiika Evans abadde ku kizindaalo ne Serena Bata ne bavaayo tugabe tiketi nesi tumanyi musajja Ossi omutalule wokowino Ossi wokowino tugenda kudiringa naawe mu mbeera ey'amateeka tosobola kukwata ba artist tebayombye tewaliwo sayini yonna ya byabufuzi n'ofuuyira ate abayimbi bennyini n'obafuuyira tiyagaasi lule Ossi okowino ekikolwa kyokoze kiraga obutali bukugu sobodde n'okukwata essimu nenjogera ne mukama we tegeddeko lya Nuwagaba naga nti Abitex olete byobufuzi awo nebagamba nti tewali byabufuzi naye situmanyi musajja gwe bayita Osirole ekimutanudde n'afuuyira abayimbi tiyagaasi naye ng'ensonga eri mu ddiiro eryemutulanga konsati yaabwe Chris Evans olw'omukaaga nga 29 ku Freedom tewaliimu elementi ya byabufuzi zonna era situmanyi lule kimutanudde kufuuyira abayimbi tiyagaasi yensonga waliwo ekirala kimumbooza ensonga eno gwogenda gyokomya wano kakati essaawa zino obwongo bukyali ku bintu ekinene ekyalongi eya Saturday naye kati essaawa zino bituva wano tugenda mu security meeting naye nga tujjamu awaabira mu bakamaabe asaana okuteeka mu kakiiko akakwasisa empisa ka poliisi tebayombye tetumazeeko balala mirembe tetulina nsobi ate mukimanyi bulungi nnyo be babatuma abakola efikiza tosobola kuntwala era ne mugamba singa bibadde byabufuzi swalize mu ofiisi kuba leero temusobola tukkiriza era singa bibadde byabufuzi mwali badde mutulira buulizi nga tukola byabufuzi naye bino si byabufuzi konsati ya Evans Irandezo okulwa Abitex kati wetwogera abayimbi bali mu mbeera abayimbi nga bomanyi tiyagaasi oyo gwe batakubanga ku tiyagaasi yasobola okugamba nti tiyagaasi kintu kyange tiyagaasi nze bamukubako ebisaabala nali nfudde kyekintu ekyasinza okunkola obyobulamu bwange naye ze mulaba nga ddala
si mukugu kimala kubeera mu kifo ng'ekyo. Abayimbi bannafu Hussein alina alagi olina okusinziira awo n'azirika n'afuna ekintu ekirala ekinene ekisingako amufiidde mu maaso mwennyini. Era mbuuziza Chris Evans nti omusajja omugambi ki ekimunyiizizza talina amugambe bugambi nti mufulumya eddakiika mmeka 2 tukole akalango kaffe wano tugabire abawagizi bange tiketi tumaye tuveewo twabaddewo kirala osi owino atukoze bubi nnyo alaze obutali bukugu kubanga twakedde ku makya netusaba owino omukyalo oyo wadde amatu tugenda mu ofiisi ye n'atukkiriza tukolerewo tutongoze tiketi zaffe awo kuba buli muyimbi ayimba ayitako mu owino ku kizindalo kyayo kubanga abawagizi baffe basinga kubeera nnyo mu owino balaba ebintu netusaba ne batuwa ekifo era ne batuwera ddala ekifo wali wennyini ku poliisi era bwe tugenze netuteeka bakatundubaali Chris Evans ne Sena babadde ku kizindaalo nibayita abantu baabwe tugende twali kakunika poliisi tubawe tiketi Chris Evans bazza abawagizi tomwaniriza bemulabye omusajja bayita osirule owino najaneti ya gaasi naabo nafuira abayivu ng'abakubira nsonga mu maaso mwennyini nga lwaki abafuuyi mbu tuveewo tutekawo akasisamazi ate nga tusibanze bamanyi poliisi emanyi siri mukozi wa fujjo era nemba nkola nemba ngambye okukola ebyobufuzi era mbikola mu mbeera ezikakkamu siteeka byabufuzi omulimu gwaffe n'atukkiriza netwali eddakiika 2 buli tutya tutongoze Chris Evans abadde azze tuteekateeka tuliba tulinze bamannamawulire balinga 2 n'afuluma mu ofiisi ye n'afuira afuire watali ensonga tubabadde ensonga kati gwe bubadde oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo